bintu byenkola nsooka nze nnyumirwa nnyo okukola ebyafaayo neegomba nnyo omusajja abantu ababiri abasinga abantu ba Mukama basinga ettutumu mu nsi yonna Yesu Kristo ba Jesus n'omulala Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu abo okimanyi olina oyinza kutambula nobagamba ekizimbe kye kiri wali naye okimanyi basinga ekitiibwa n'erinnya mu nsi yonna n'ebyafaayo byabwe ebiboogerwako kakati mu music industry nyina ebintu byenjagala okukola sifa kuba nfunye ssente oba sifunye ssente n'ekikulu kya bino nti kasita mbikola kakati nyina ebintu byenjagala okukola comedy festival nagiwandika mu mwaka nga nyina ogikola era comedy festival naye nga ate benkola ekintu naganja abantu embankoze ekintu abantu bonna abakirimu baganyirwemu kwegamba si muntu kinoomu kuganyirwa bonna abakirimu abantu abakirimu n'aba managers baabwe ababavuga gosobola okulaba omuntu ng'ali ku stage Kapere tiyabadde mu program naye nagenda okulaba nga kinnumiriza Kapere nga comedy azze nga tagenze ku stage era yawulira na kumpewo nga mwogerako Kapere bwe yagenze okumusasula n'abagamba genda omusasula yadde amanyi bagenda mu emitwalo 5 owulira bamuwa emitwalo 5 kati bambi ndoza olusi ndoza yitawulidde bulungi bwe baali bamuwa 5 n'agamba n'ateekawo okutu bw'ati ne bamugamba 5 n'agikwata n'agizinga bw'ati n'asanyuka n'agamba munnyambye ngenze kuyiwa amataffaali ekyo kitegeeza ki kati bo bagamba nti nali sobola muwa emitwalo 10 bamuwa emitwalo 5 enangi ne bamuwa mu balabala kakati goma ekyo kitegeeza essanyu lye yagenda nalyo n'atuuka awaka famire n'emwaniriza ofuna bulungi baba yagira mu motoka oba alina maneja we n'asanyuka dereva n'afuna otufuta n'atuuka awaka n'agula kasukaali abaana ne basanyuka ye muntu okulaba essanyu ne lisaasaana ontegedde bulungi nze saawa zino sifa nakugamba nti bemba nakola ekyo valaba abapoliisi banyiiza nnyo era obudde ssaawa 6 ebivula okugwanga ssaawa 6 bigenda kuvaawo lwasheeyo mmanyi buli kintu kibaako na Maliyaki Amoti ama MC Kapale ofuna bulungi Maulana Drain Madrat and Chico abo bebabanga tebakoze kumatiza abantu comedy kifuba bali bajja kuyimba abasirikale mukubawo ekitiibwa ninja bazze bali mpaka mulinye stage sho yalijja kugwa nakuba nali ntagadde kakati gomanya abantu abaali abo tunulira bayimbi abantu bonna abaali abo balina family balina ba manager ne bagenda nga basanyuse nakugambe sala nnyo kwogera kubanga nimba mutani Nantumi Justin Nantumi sagala nnyo kumwogera kuba nsobola okumuteekako damage egenda okutta kaaliya ye family ye tagala okuddamu okufuna ssente kisoboka kubira ku palaso akasimu sagala kwogera ku ssente kizasaana kufuna omwa sente meka si milioni 2 million sagala kwogera ssente zasaana kufuna asaana meka kyenjala okugamba nkugambye nti bemba nkola ekigambo legacy kitegeeza ati legacy ku mukululo nina event 2 zenjala okukola yali comedy festival nagimaze era abantu ababadde mu comedy bayinza obutaddamu kubeerawo ofuna bulungi nakugambye mba nkola nsooka kufa omulamu wange ogusizza gulabise gutya nze siba kuvaayo kugamba nti sene zinateeka mu festival tezavaayo walasobola okitegeera kuba namba zaaliwo ofuna bulungi nze simanyi ebyo byakulimba limba abantu baaliwo bapromote bulungi nnyo kubanga entebe za VIP zajjula ne bongerawo n'entebe endala nga 3 abantu bali 200 mu ab'emitwalo wewunya abantu b'emitwalo 5 be basinga n'abantu abaali ab'emitwalo 3 bali mu 13 nga 3 mu onfuna bulungi kakati jo Nantume beyanyiiza benavaayo n'obusungu obungi nga tebana banakumbulira abantu bayingira kubanga abantu abokumomo bagula balala abantu bagulira ku momo n'abagulira ku gate kakati bayite bana kumpa report nze navaayo ngambaga sente eza gonti zavudde busente obutavudde wali busamambiro bwali butono ningira sibe bungana okukola ki okenda maso kwe banenze kikulu kya byonna bwali munamu okukola ki naye ekyo kubanta abantu bonna ba senior bonna ne
ne basanyuka kakati ate Maureen namulabye nga alabika yala kunjigirako okwogera wali obaddekaawo omanyi mmese beerumanga efuuyirira eruma beefuuyirira namulabye nga agenda ayogera nafuya omusajja omukulu nze neenyumiriza mu bukulu era ne bembeera mu church nsaba mukama nsaba buwangaazi ayina omwebaza ne gyakuwadde weebale nnyo namulabye nga ayogera kale omusajja omukulu anti nze sobola okuteekako embeera bamitaani oyo Nantume ekisooka Nantume simujereka si comedian si comedian imwe muleta mu bakinga gwe yamuleta mu comedian wali olese eki musanyusa gwe tokimanyi nti bw'okola ekintu ffe bwe tukola bw'oteekateeka ebivulu okimanyi nakola ekivulu si lwakuba nti ngenda kuteeka Jasmine agenda kubayo nga 4 September erogogo namuleeta nga surprise Samulanga nze benkola ekintu njagala nnyo abantu abazze basanyuke kugamba wale mu comedian wateekamu kabasanyusa ekisooka Justin Nantume ate ziizo ne UCC omulimu gwagenda okukola nagunda baba bagulinyemu ekisooka Justin Nantume tanyuma kuteeka ku stage kyekigambo ekituufu ekisooka sikolaganzira muntu awemula kakati kankubuulire abasajja bakadonkamu balaba okimanyi bye basinga okuwemula abakadonkamu Fred Sebato mulaba ye muyimbi w'akadonkamu asinga okuweebwa ekitiibwa oluyimba Kilimanjaro olumanyi muwala wo omukulu amanyi kye yategeeza muwala wange tasobola kubanga saakasi kati ku saakasi yakojera enyanzi gyalenja kuba kayimba kadole w'omwatu wali toyina bwe kuba kayimba kadole w'omwatu omukulu angambye nti seconds 5 muwemuko kadole saakasi Kilimanjaro ngenda duyisa mangu ate mbeere nganzija kuba tulina ebintu bingi n'obudde si bwe eno programu mpulirizaako kutuuka ku ekyo katolaba Anko Kabaya asabika owulira bulungi naye musaba naye babanga n'abeera mu bivulu byaffe yeeyongera okusabika ofuna bulungi Justin Nantume saagala kwogera sente zimusaana kubanga simanyi nedda wamuwa 2 million nakugambye amaanyi g'omuyimbi era kyovalaba abayimbi bonna abakola sente abasinga omala kukola show n'okola show kusaba promota milioni 10 milioni 5 milioni 6 gwe bw'ozikola ozifissa tuli wamu era muyimbi nga tokolanga ku show ng'obasobola okukuwa milioni 2 3 4 obeera muyimbi nnyo weeyise engalo mu maaso bw'obanga omuyimbi ozitowa milioni 5 bw'otegeka ekivulu osobola ozeekolamu kiba kitegeeza naffe tusobola okuzikuwa tukugyemu 7 n'okudda waggulu naye omuntu atasobola kuzikola ozisaba otya promota ofuna bulungi nakugambye bemba n'akola omulamwa gwange nteekamu abasanyusa kubanga Justin Nantume awo nga tawemudde najja ku stage n'akuba sama n'agowanika amagulu n'akuba obukule bwe onyumirwa ofuna bulungi kati njagala ombulire ekigambo kya Joko Justin Nantume nga sikuwemula kyasobola okwogera n'oseka kimbulireyo ntuzo muleetera basamazi ndoze kyamukulesa era sama nga bwogambye ayina okukuba sama yadda ku stage kuwemula naye tokomye ku ekyo nkutte milioni 2 ojja osanyusa abantu bange ate nodda mukunjereka kweri kali mbu sitegeera naye ne sente zinayo ba comedian nagana okuzoogera kuba ezimu zaali abonomu era wayogera za Nantume ofuna bulungi ng'onyiize teriyo mu bulamu yali azimuwadde waliwo yaŋŋamba ine abe go to parties abantu katononyi yagenda emasaka ng'avuza emmotoka ofuna bulungi n'avuga emmotoka yavuga emmotoka yalinnya baasi ye moto n'agenda emasaka n'akola omanyi sente ze bamu saagala kuzoogera kuba saagala kumukkakkanya naye aba artist muwe ebitiibwa abantu babapangisa kakati Kapere yagenda nga musanyufu Justin Nantume saagala nnyo kukoogerako nnyo kufuula nsonga kuba bagenda kukyaza oyogera
naye boddamu okuntunula mukamwa ngenda kuwa ebbeeyi entuufu ate nzima bensimba ekitooke kikola ki kiroka Justin Nantume ndowooza tumukomyawo kale naye Justin Nantume beera ne discipline kale ate nze sitya nze ndya ku bigambo ate nze sina kyentya badde manyi ogenda kumuwa ebbeeyi ojagala ntugimuwe tugireka abantu bajjaga nti nza kase abantu bajjagamba nza kase asana seremeka Justin Nantume kati Justin Nantume njagala mbazimbira ekintu bw'obanga babajjayo ssente tugeze Justin Nantume omuwadde one Kampala omuwadde emitwalo 3 ofuna bulungi kiba kitegeeza ogenda kupangisa holo ogenda kukuba obulango ogenda kukola drive ogenda kuteekayo ebirango ogenda kusasula security wagenda ogenda okufuna abantu emmotoka mwe bagenda okutundira tiketi osobola ozisoloza n'ozirabako emitwalo emeka 13 omaliriza okubya awaka bane sente za kameza zinesawa katono nnyo sente zinalesa awaka muzimpeereze bakuwa amafuta agoteka mu motoka okuvaayo kikigambo ekituufu bapromota batugamba nga tubba abayimbi ne bakwata sente ne baziwa kenza abayimbi ne bazibawa lwaki temwetegeke bivulu mu birabawa fa abafuna ennyo era tubabba kati ndi one man is standing ofuna bulungi Edachika zitambudde mbadde gamba nti obudde butambudde njagala kumuvaako senga abe kuno kuliko kulayini omukulu ayagala okusiima omukulu bamuyita Richmond Promotions ali UK Richmond nsanyusa okuwuliza si Richmond yatuta Afriko oli live ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano Wampita Kadima Nabi Taxi abantu bakule bana Uganda soko balamuseeko Mite kisono wankubira akasimu wa weekend kitukuba mabega n'omusiima negamba antia neganjo jja musiima kumpewo ngawulira njagala tutandikirawo ati omwami abite kisoyo bamusizera nsanyusa okuwuliza ssebo yange nsanyusa okuwuliza era banjogera kino kijja kundoboya omutima gwange nti nkwagala nnyo nange bwento nesiimye okunjagala naye nali mwami Kadima ayingoberera nnyo puroguramu eyo buli lwa Sande ekinjagala okutegeeza bannayuganda nti waliwo abantu abeetaaga ebimuli byabwe ebimuli byabwe nga bakyali balamu nti nga bonagamba nti dira sitati mugite ku City Square omwami abifikisa agyetaaga nti mpagi nkulu nnyo mu Uganda ne entertainment industry tuyinza okuba nga tulibuusa amaaso tulyogera amaaso nakugamba era kino kisinga mwami abitekisi awummulamu emyezi 6 nga tategeka ndongo sinyembe bapromota balala they are all good brothers era nabo bakola bulungi naye obanga ku musajja afuula ekintu kuza nakola ekintu nakifuulamu ekintu ekyakabi abantu abasinga bamulaba ku mpewo omu he has lost a lot aluzinze nnyo naye ayagala industry naye nze ku lwange kubuleko bisagala kwogera bingi nze njagala muwe ebimuli byeka akyali mulamu kubanga njagala kutegeeza nti bapromota bonna bali mu diaspora balina ebintu byomuyigirako nze namukugirako namugamba ekintu kino kikole ntya ndeeta Africa Fund naye nga sentya wano wali watya kati wamaanyi nnyo omuntu wakuwa n'ateeka miliyoni 2-3-4 mu industry n'adezika n'akomawo n'akwata ku muzinyo olaba nti afulumeza olungi yakola asindika enkoko ebintu bingi naye nze mwami Abitekisi kusiima era nsaba Mukama akwongera obulamu kankwagalize ne happy birthday wadde yayiseeko amazaalibwa amalungi naye ku kyobumanya tukwagala asante sana nnyo Afrigo yaddi Afrigo ya 5 July yawako weeks nga 2 weeks nga 2 first time yawe okukuba ekivulu wabweru tekulabako wabweru kati n'ekintu kyetwakoze kiringa olaba kanipo wabula bekyefaniza ku roast and rhyme mu Uganda endongo y'emisana nti yalese family balina bouncing castle bajja kulya kanyama bajjajja basengera bonna bajja kubaawo bitandika misana saa 6 paka saa 5 sebo okay kasito tusiza okusiima ku eri Abitekisi
neyanziza nnyo omukulu osobola okunfunya ka visa nzije ndigide ku muziki ngendeke Bungereza Amerika nsabirayo nzije ndigideko ku muziki ninyeko kunyonyi nanga abantu bandabe we waawo kinkolereko wewawo basobola okumpa visa nsaleko olubalama mukama akombe ya Richmond Promotions ngabo mulide bwatu mukwano gwange bwatugambye banyabo ne basebo ekiri ekyankwanzi